Essawa ya kubiri mwasuze mutya kambabuzeeko nate dakiika ziri 3 Tereza essawa yaffe. Muzeeyi Matovu Vianney yamaze dda okuneegattako mu Nafronasa era y'omu ku abo President Museveni abamu ku bantu be yagambye sente zaabwe zitunulwemu kyandibanga zikwata amakubo malala bakabawa biliyoni 231 abantu emitwalo 9 n'etamanyi oba baazifuna oba nedda n'olwekyo bagenda kunoonyereza balabe baveteranizi muli mutya ate ne muganda wange muto wange Gabula Jackson naye amaze okubeera nga atwegattako yewa NRM. Abantu nno mulina okwawula Fronasa ne NRM byawukanira ddala era bannafronasa abamu newankubadde kanywanyi waabwe naye okusinza ku Muzeeyi Matovu bw'ayogera oluusi si basanyufu nnyo n'ebigenda mu maaso. Simanyi oba batabasanyusa be bano ba Gen Z abajasa abapya enkola yaabwe oba bavudde ku mulamwa gammwe. Jeno Sale yagamba ambasada wa Germany nti mwazi muveeko oyo Gen Z maje mapya yenkola yaabwe eyo yengeri gye batusumbuwamu. Buuza ku balabi baffe Mr. Matovu Vianney. Abalabi mbaaniriza ate ensiima Kingdom TV esebo okusobola nange kundeeta wano nfune kyenjogera era ddala webale kujja na butakoowa gwonzijukiza Kasirye eggwanga nali gye nali eyo naye nga y'omu ku baveterani bwe wakubiranga nonga waayo ensonga za veterani akanjije kiki azi kanjije naawe tokoowa naye baveterani abalala agamba ssebo njogere ki. Gabula Jackson babuzeeko abalabi baffe aba Kingdom TV basebo ne bannyabo ntwala omukisa guno okubabuuzaako eyo yonna gye muli baganda bange especially Banalubaga baganda baffe abawaffe abatulaba essaawa zino muganda wange asa abantu baffe ab'ebukomansimbi abalimi b'emmwanyi omusana gwatandise okwaka bakwagala nnyo jjo nabadde bukomansimbi bambuza gaba omusajja wooli gobeera naye era nga nenengera ddala era mwebale kunzizaamu maanyi webale kuba kayemba solo kalulu kasita amaanyi wagatwalayo nemmanya kayemba tasigala ngulu amasanyalaze gagenda ne gasukka netugamba yes yakasooke tuzungulwe tulete constituency eyo bulambalamba naye lwakuba Mukama Katonda n'atukkiriza twali tumanyi nti Muzeeyi ngeri twayita constituency erudde emyaka mingi tinobwa minisita ajja butu wanga wano Erubaga katusabe Mukama Katonda ayinza otujjukira. Okay. Kale Muzeeyi Vianney tutandikire ku lunaku lw'abazira lukyali omugundu ensa bannayuganda edda twalabanga biba birala naye kati kumpi babeera mu kweddirayo mirimu gye lwakuba nti ebintu byasembera mu ngalo z'abantu oba si basanyufu. Olaba bw'oba oli muddugavu n'ofuuka omuzungu ebintu bigenda kizungu. Nze bwe nali nkyali muto nga mbeerawo ne mukadde wange n'abakozi be buli atuukako n'abagamba mwebale nga bamuddamu nti tukola bagaya naye sikitegeera era nakula nentuuka n'okukula nga sikimanyi naakakitegeera kati. Lwaki bagamba nga tukola bagaya? Tukola bagaya buli antu nengamba bano abantu nga bazibu omuntu abasiimye mwebale kukola nti tukola bagaya nebuuza kitegeeza ki kati na bino bwe biwambibwa oluzungu n'amateeka gwoba oli nanyini oba toli nanyini oba tokyagasa because eteeka bwe ligamba nti NRM nga pate yeeyina obuyinza n'abapatisiti baabwe kunoonya chairman wa Historical Leaders Forum bwe tolina woogwa kyova olaba ffenna awamuffe nga bw'ogambye nti waliwo gw'oyita n'agamba nze sijja kulinnyayo aba anoonya kyayogera nga takiraba. So kino kyandibadde kyawufu nga tekigenda mu political party because mu biseera byakyo tekyali kya political party bw'okiteeke ekyokulabirako mu bangi muffe
tetwesimba mu bukiiko ate etteeka ligamba nti abannabukiiko bwa district be banaaya assemblinga ku national level balonde historical leaders forum kati bwe togenze ate bwe kigenda mu mateeka wali omukisa n'obuyinza bubeera bw'oyo alondeddwa bo mu luzungu bakiyita mandate ate olaba na bino bakugamba nti ebintu tubiggaddewo kyokka oyo owa mandate yabeerawo tajja kubulawo because ye chairperson yaani ne prime minister toyina bw'omugoba yadde ebya heroes aba abimanyi oba tabimanyi wali wakitiike olaba gavumenti z'ekyafrika ziyina ekizibu eki mu kuyiga muli mwenna kati bwe biyingira mu kutambuza emirimu ne biyingirwamu kye bayita obusobozi obw'abazungu obusobozi bw'abazungu kyentegeeza kye kino ono NRM kyokka bw'aba talina busobozi bw'abazungu NRM tajja gibeeramu yadde muwagizi asinga tuyina omukyala wano oyo omukyala simumanyi naye tamanyi yeeyita maama Janet asinga prime minister kuwagira NRM kyokka lwa butabeera na busobozi bw'ekizungu bwe bayita qualifications n'obwa LC1 mu NRM tabufuna yeewaayo wali Kiboga yeewaayo abalala nga batidde n'ayimirira mu maaso ga president agamba muzeeyi esente zo ze wasindikira abakyala nga bano agakyala gano ag'amaanyi nga baazirya ono ow'obusobozi bw'oluzungu kyatasobola kukola yakuwa accountability nti zaakola bulungi noono ataazirabako agamba yafuna ye paperwork gy'osanga awo okiraba tuleke kwetyoboola mu bazungu bw'oba oli muzungu bo kye baagala citizenship bwe giba mirimu bo tebakyawandiika CV zino manya nali Nkozi University manya nali Makerere manya nali umwa wano abaddugavu be bakyasinze n'obwogenda mu lipooti okuggyako gavumenti zaffe tezitufaako kukozesa bali ne batuwa lipooti abazungu ze baatukolako bano ba gavana ab'amatwale baatukolako lipooti nti abaddugavu mu kuweesa abaddugavu mu busawo abaddugavu mu magezi abaddugavu mu kusoma na kuwandiika n'okusoma n'okuwandiika kwatandikira mu bazungu bwe kuba kwatandikira mu bazungu lwaki bakuyita eno hydrographic eno cuneiform eno biki ebyo byaffe bya kiddugavu kyokka ffe ne tugenda ne twetunda misana ne twewaayo eri katugende mu NRM kebe NUP NRM kebe FDC NRM kebe NRM yasigalawo NRM kebe UPM NRM lwaki zonna nziyita NRM twatandika ffenna nga tewaliwo political party kati ekituleetera entalo zino zoolaba ebisaanyizo by'ekizungu bye bireeta entalo twetaaga demokrasia futu soja ali mu NUP talwana n'ono kyokka ono nyina qualifications zinwanira bwa MP oyo yatondawo n'ekitaliiko nti ono dictator talina na nsonga gyamuyitira dictator kyokka amudibye eyo enkola ya kizungu amudibye mu mukyawe yalye enkola ya kizungu bagiyita jangu tulye yeeyonoonye okulicognizinga abazira baffe yeeyonoonye ebyo byonna bwe kisigala kyabwe bo balina abakulembeze baabwe babamanyi bo teweetaaga na kubakaka because bwe ntuuka nze tuli smart nnyo nsobola kutegeka omukolo pulezidenti bw'agujjamu nga simuyise nga simusuubira nze bwompita nti jangu otuukirize emikolo nyimirira wali nensala endalinga kwoli because ffe baakitusomesa kyokka bano LC1 akakaluye LC2 kwali
ne LC2 n'ayogera ebibye siri kwali siri naye ajeregereza 5 ne kafuuka akavuyo kyokka ffe ne bwe kuba okuyimirira buyimirizi ebitiibwa byaffe bwe bawe ebiri bye tutegeererako nti ono yono nze manyi nti nyimirira wano tewali mukunkaka n'okuyomba naye mba nakitegedde kakati awo wonna enkola eno ey'abazungu tebasobozesezza kufuna kasente kammwe nga abazirwanako musobole okubeera nga olunaku luno mwongolo ddisaamu ekitiibwa enkola ya kizungu yenyaze sente zaffe ne baveterani baleme kuzisiba ku muntu etya eteeka ligamba nti ababwi b'omusolo bwe bawa zigenda mu tterekero gye bayita treasury bwe zituuka mu tterekero nannyini sente ezo bamuyita auditor general nakati auditor general ye na solicitor general waliwo solicitor general abeera mu ministry of justice and constitutional affairs kati solicitor general bw'ajjayo olupapula lwe n'ekalaamu n'awandiikira office of the president n'agamba mu mateeka gano ge tulina bano tebasaanidde kufuna tozifuna baveterani n'obwoyogera bingi nakutuka okugulu ebyo tebikola ne wabanga ajjukira nti ddala alina ne bwaba president Museveni enkola ey'ekizungu ng'emutyobodde solicitor general agamba kikyamu mudiibudda sente za muw'omusolo tazijjaayo because kankulage naye ezize za budget azifuna atya asooka kwegayirira parliament yeeyinayo okuzitematema bagiyita appropriation act ye akola appropriation yeeyina akakiiko k'obwa president kakasimba amavivi mu parliament kafunire mukulembeze esente zanaakozesa kati nabyo bwe bigaanaawo tafuna singa ziri zaffe zino ez'omukasuwa ez'abakadde baffe Museveni oba amanyi oba tamanyi bwe neeyanjula agamba wafadda kwata kyokka bino awandiika naye ebbaluwa sizakulagira ebbaluwa bulijjo gwoli abalwana bonna emabega singa kati sinkola ya kizungu awo yandigambye ndagidde baveterani bonna naye yeekangabiriza tujja kunoonyereza kati okunoonyereza si yananoonyereza abazungu be bayita abapoliisi be bananoonyereza abazungu abapoliisi bwe bananoonyereza bubi bajja mugamba nti abazifuna baveterans bonna bandisaanye okubeera nga bayitibwa ba heroes yes si veterani yeka ow'emmundu veterani ffe wano twagenda tulina ekigambo mu Luganda kye bayita obwana kigwanyizi obwana kigwanyizi bwe bwatusensera kati ntandika kujeregooli naye nanjerega kati ono naye hiro atya bayibuli Qur'an bituyamba bulungi bigamba nti bw'okola ekintu nenkisanyukiramu nga kibi nange mubi bw'okola ekintu nenkisanyukiramu nga kirungi nange ndi mulungi kati NRM yajjanga ki revolution ey'abazira kati ye muwagizi gyakolera era ne byabadde ayogera awo biwulidde atukiikiridde n'awagira naye hiro kyokka bwe bireeta olubuto enkola ey'ekizungu ndaba nti ono bw'alyako bamusamula ono bw'alyako ebifi bijja kuba bitono kati awo entandika obusongasonga obw'ekiyayayayi ekyo kyekizungu kati nze nali mu kibinja gundi nga wali mu kirimwa ebyo ebyekisulusu nakubanye emmundu nze hiire leka lufuuka olusaniya Gawula Jackson mukadde waffe atugambye nti ebiseera ebisinga nammwe mwandibadde mutunuulirwa ng'abazira ne kale temuli nnyo gw'olowooza olunaku lw'abazira lukyateekebwamu nnyo ekitiibwa oba olw'okuba mmwe temulina we mulabikira abavubuka b'ennaku zino ng'abazira kyekibaleetedde obutalufaako n'eggwanga lyonna teriyatimbyeyo kulaga nti lunaku lw'abazira neyanziza nnyo muganda wange okusookera ddala neyabaza nnyo muzeeyi wange okusobola okulaba nti ddala kituufu aze n'aluŋŋamya eggwanga alina ebintu bingi byagenza aleeta ng'atugirayo ng'omusajja omukulu
okusobola okulaba nti neggwanga lisobola okulambikibwa okusobola okulaba nga tugenda mu maaso nti abantu abasinga tubeera mu office abantu bye bagamba nti bawagizi tebafuna ate abatali bawagizi be basinga okufuna ekintu ekyo nno kikyamu nnyo kyova olaba nti eggwanga abantu abasinga bagenda baggwamu amaanyi ne bava ku nnaku zino n'atuuka ekiseera n'agamba nti oyo ali mu office anti yalya kagenda akole ebyo byalina okukola bagenda babyekolere kyova olaba tebakyatwala budde wawulabye olunaku lw'ejjo fine tulina obulwadde bw'Ebola naye abantu batambulanga ne bava e Masaka nga bagenda bajja bakuza ennaku zino abantu batambulanga ne bava ng'ekintu kyebagira bakola bakyagala njagala otunuulire muzeeyo ono alina ekintu kyazze n'ayogera n'atugamba nina mwannyinaze oyo mama Janet tibambi singa abadde mwabo nga embeera yonna bebasinga mutunoonya abawagizi n'abasinga okwagala singa omukazi oyo in fact yali badde na vice president ndayira nga ntya Katonda kubanga bajjayo fe abantu avaayo najja n'ateekamu amaanyi osobola okulaba ng'otambula osobola n'okugenda ku secretariat wali n'otuuka ku secretariat wali omuntu wa NRM omuwagizi bamusuula ebweru ne baleeta oyo ali mwali atuze gwe bayita simanya technical n'atunula ye n'abeera mu office n'ategerera oyo omuwagizi nannyini kibiina asobola okugenda wansi ku ground kyova olaba nti ebiseera ebisinga abantu bateekawo embeera eyo okusobola okulaba nti tuli abantu banyiifu naye lwaki embeera eno gye tutambuliramu omutima gw'okwagala abamu bagenda bagwejjamu kyova olaba ebiseera ebisinga abantu batuuka ekiseera nga tebakyasobola kutambula lwaki bakadazi b'NRM tebannyonnyola bukulu buli mu bintu bino bayina LC balonderako abantu bukiiko bayina RDC tojja muyita wa bibiina birala oyo naye akwatibwako ekibiina kati ate bamwongerako deputy ne bamwongerako n'assistant basatu balambirira ba parish chiefs ndaba abantu bangi abakwatibwako okunnyonnyola ennaku zino kiki kye batakoze okulaba ng'abantu bannyonnyoka obulungi obuli mu nnaku kyova olaba muzeeyo ono abadde wano ng'ayogera akugambye nti balema okulonda abantu abalina okwogera ne baleeta abo abazungu abatuula babalowooza basoma ki yajja kutula wali ali ebyo byakuwandiika kubanga akimanyi oba oyagala otayagala ebyenaremu ng'ekibiina tosobola bimugamba kyova olaba nze yayingira nasoma ki bamubuuza S4 S6 tebamubuuza taata wo yalwana atya igwe oli muwagizi w'enaremu obaddewo otya ebintu biri ebyasooka abantu abasookawo nga balina omwoyo gw'eggwanga omwoyo gw'ekibiina kyova olaba ebiseera ebisinga gyomuzeeyi namulidde ng'ayogera nga nti abantu bange mbamanyi benakola ki kituufu benalwana nabo mbamanyi baafuna essente kyova olaba zibulirawo kyova olaba muzeeyi nabadde akugamba naye singa omuntu alina omwoyo gw'ekibiina ayina omwoyo gw'okukkiriza atuna n'agamba omutabani wa gundi amumanyi tayava nti simanya yasoma simanya yafa kuki kituufu omulembe guno gwe tuliko gwa kusoma kubanga otwale tusomye tetulina gye tugenda naye tulina kye tubayita okwagala eggwanga lyo n'okwagala ekibiina kyo ekyo kyekyali badde kikulembera kubanga kyova olaba muzeeyi era alina ekigambo kyayogedde n'agamba nuupu twatandika nayo beno DP kyova olaba ogirengera muganda wange Mawu gyo nabadde etunulya kuba minisita nga atudde mu State House yabadde atudde ne muzeeyi kitegeeza kitujjayo kiraga nti twatandika nabo tetusobola kubanga tusobola obasosola naye nze naalirowoozezza bwe nti pulezidenti mu kino ekisanja olwaleero n'abantu mwenna abaliwo kyali badde kikulu nnyo omuntu wa NRM n'omuntu eyalwana abaana b'abalwanyi okusobola okulaba nti mbajjukire abantu baalwana ne bayiwawo ne bagenda ne bayiwa omusaayi gwabwe abantu ne bavaawo abaana baabwe ne babaleka ne bakkiriza wemba temusobodde ddala kusolowooza nti tuli mu kibiina kuli kuganaizinga abantu yakoze enkyukakyuka yes veterani n'agiwa Kiryowa Kiwanuka awo waggulu minisitule ya wansi ya Balamu naye bansaale nnyo mu kulondoola abantu abo okugabwa gye bali naba olaba nga ku luno cabinet yalonze enesavinga abantu bonna neyanziza neyanzeeke wotunuulira nga gwe ddala nga tuli mu kola analysis Mr. Affe Kiryowa wali muganda wange Balamu kituufu basobola okubala nga basobola okola ddala mu NRM nga ddala kituufu kada wa NRM gwe balonze gwotunuulira ddala naye ddala kituufu ono yali kada asobola okutunulira ku bantu baana b'NRM oba abantu b'NRM olowooza yali aliwa Kozi Balamu yali FDC. Okay, exactly.
ekyo kitegedde ekirungi kasi okitegedde president awo tutunuulira abantu abasinga batunuulira balowooza nti abantu ogundi ojja mukba naye gwe tunuulira ddala gwe mu NRM asaavingiddwa akuwadde ddala akuwadde ki kyova olaba nze olwaleero nazze wano ne ŋŋamba nti ffe ngaffe tuli bamulekwa aba NRM lwaki tuli bamulekwa tuli bamulekwa lwaki ti president yatuuse ekiseera ffe nga NRM yatuggyako okusobola okulaba ddala kituufu tulina abantu baffe ti omuntu wa NRM abadde atambula wansi n'atunuulira n'atambula nga tatuwadde kusobola okulaba neŋŋamba nti era ndi buli kuteekateeka tulayo twesiba ebinyu tukuba ebyoto byaffe ffe nga bamulekwa tumaye tumuzeeti yatuwadde ayinza okutujjukira mu maaso kubona obufo bwasigaddewo n'atuwa n'amanya ddala kifuna ebirakinga tomanya mbu n'agenda mu Ichodu Adonia yebale Muganga Shakisi Mushehirwe oba munaafu mulobinge ku ebyo era nzize okusobola okulaba nga ntegeeze newankwadde nabo bakyabirwanira nga muzeeyo ono wagambye naga ati gwe si buli muntu eyalwana tolowooza ojja kukola ki kubeeramu ebyoluzungu byatuwamba naye kakati naffe ngaaba NRM bakkaada abatambudde era bano bamama jene tulina bagamba nabatunuza nali ku secretariat wali bonna ne mbayita ne mbaga nti wano babalabanga ebyonzira mujja wano ne mutuula ne babayita bamasiikini babagabira simanye emitwalo 2 emitwalo 3 gwe NRM tebali organizinze bali mbasoma abalimu tebamanyidwa luzungu baogera luzungu gwoli mukunoonya kalumbu Buganda neri mukazi watoli wali ne mbagamba ati mukole ebigambo bibiri mujje twekunge tulabe tutuule wansi muzeeyi tumutegeeze twesibe ebinu president tumutegeeze tugende fenga aba NRM tugenda dukuma era mbategeeze oludde bonna Abannayuganda abandaba tugenda kutuula wansi in fact Rubaga era olwaleero ngenda mu lukiiko lw'abakulembeze be Rubaga bonna okubategeeza okusobola okulaba naffe ab'erubaga tugenda kutuula wansi tujja kusunda tutule tufumbe obuugi tumalewo ennaku zaffe oba 5 oba 6 tutegeeze eggwanga muzeeyi ayinza okutujjukira tumanye nti yes naffe tuli bamulekwa aba NRM kwatirawo tugenda kubeera nga tukomawo muzeeyi Matovu Vianney atubuulire abantu nga banyiivu abaana bamwe bemwalwanirira beebo si basanyufu n'akatono naye katukomewo twongere okuttaanya ensonga kasita tuli ne musajja mukulu ajja kutubuulira otubulire ne bwowulira nga veterani munno gyali eri yawabidde ne big boss CDF byonna tugenda byogerako kale mwebale kutwegattako nyongera okujjukiza nti lunaku lwakusatu wano ku Kushante Focus Center ew'omulabirizi Dr. David Kiganda ne Pastor Cindy Kiganda tubeerawo n'okusaba okwa midweek service sawa 10 akawungeezi okutuukira ddala wali ku sawa 2 tubeera mu kusaba okwenjawulo midweek services so nga ate ku sawa 6 tujja kubeera ne lunch hour sawa 6 jangu olwaleero tusabeko ffenna omulabirizi akulindiridde saa zigenda kubeera 6 okutuukira ddala ku sawa 8 then oddeyo okakkalabye emirimu nga bwe kyetaagisa mu ggwanga lino eryaffe lya Uganda nkyali ne muzeeyi Vianney Matovu ate ne muganda wange Gabula Jackson tutunuulira embeera nga bwetambula mu ggwanga tusoose kutunuulira olunaku olw'abazira lwaki luzze luggwamu ensa si lwe lwokka n'ennaku endala bannayuganda olaba n'olwameefuga lwennyini omuntu lwe yavangayo n'agamba luno lwameefuga nalwo lutambula bulalamuko olwo nno olunaku luno lututambuliza ddala ne lututwala ogenda okkakana nga lututadde wali eri mu baminisita abalondeddwa era nga muganda wange Gabula agamba okusinziira ku bitambula n'obutali bumativu bwe baba nabwo naddala mu selections ez'enjawulo ezikolebwa munnange nno kibaleetera okwerabira n'ennaku zino nga bwe wamuwulidde baagala kukola lumbe kwesiba bimyu kunywa buugi kukuma bikombe byoto kati oluzungu era bwe lwayingirawo obulwadde ne bujja kati tuli mu Ebola eyo Ebola faba ab'ebyobufuzi tugirekera ba Ministry of Health mu byobufuzi walimu obulwadde bwe bayita diiru mu kizungu diiru kati diiru yekuba bano katono si diira mwagazi wa kibiina kati alina nnyo omwoyo wali ku sekuriteriye tajja kwarawo baagalawo baddiira diira sayininga wano
wafulume bilioni 5 mobilization kwetwalako miliyoni 1 oyo bamutiitibya nnyo na ripoota gye baweereza chairman wa NRM oyo ye musuukulu mukono asobola okukola mobilization Kansiime Magufuli omugenzi Magufuli yasanga Tanzania eri mu diiru n'agoba diiru kyekyatereeza CCM yali egenze President Museveni goba diiru. Waliwo omwana bamugamba omuwa kasente eyo gye bazigabira eza Uganda n'agendayo ne bamugamba yayina birthday ne mukwano gwe naye ng'oli yabapangidde sente ayagala bazifune wali muzenaremu bwe yatuukayo ne bamugamba onoonye ekintu nnonye sente zenemeka miliyoni 10 tiye kale reason yateekako birthday birthday bampadde abatuuka wali ne come back kino tunakya accountingira kitya teekako mobilization lukungiri yanyumisa nangamba teekako mobilization lukungiri which can be easily accounted for kyoyogerako kati gabula byamulema yewe bamuwa agenda alaali bwe bamugamba kola diiru yagamba ekibiina kitereezi kola diiru wanda wandiika because babyogera mu luzungu lwabwe right ye n'agamba NRM ebeewo ebyo tebabyagala banaye NRM batandika okuba nga si bamativu nze Iviani ate tuba tulagawo kuba omusajja omuwulidde wano gavumenti eri mu kwewana central twabawadde baminisita 21 era musiimeeko nasoose kuwulira abamu nti mwatuwadde 21 naye si bannative tetuli bamativu akati gabula wuuyazze mwatuwadde 21 naye temwatuwadde si baffe wano si be baanoonya akalulu ebyo byonna bitutwala kankakatirize era nnyikize ekyamukulu Gabulo baminisita abo nja kubasunsulira ku report president gye yatuwa mu state of national address yatugamba nti abantu yeewuunya nnyo ku bantu abo bwe baba tebalina allowance omusimbi omungi nnyo tebakolera bantu baabwe katubasunsule nze mwabo mu minisita 8 be yaleeta walimu ngaabo bana abasobola kusacrifice nga ne bakola ebyo byayagala ne batamusaba na musaala asooka Katumba Wamala yatandika 79 okusobola kufuna kasente 89 awo oyo asobola Henry Tumukunde asobola yatandika 8 tasafuna musaala tasaba ki tayina budget najja naye kukakombako 88 waliwo ono Simon Mulongo oyo asobola because naye kuvaidda nedda na NRM nakina furnasa na biki byonna ali awo tafuna tayomba tuyina Crespas Kiyongo oyo yazira ne parliament yagizira eyekinana baali bamulinze yazira ekankuwe ekyokola Muhangi yali ava eshemeeyo bamukuba grenade Masakao nafa kati ye Kiyonga eyakola saakirireevu ogenda mu Banadini okuwanguza UPM eyali mu President Museveni ate President Museveni yawera bwe mukavandula mbalwanyisa alinye Kampala yakwata ogwerwanda bwe yamanya nti mpangu ekyo bwe ntuuka ku Crespas Kiyongo oyo njagala akwatagane na bano batuyambe Kasese na bino bye muyiyayiya Luwero ebyo muyiya nti Luwero Kasese yakola protest vote bano abantu bakopa ffe tebamanyi na protest vote kikitegeeza kyatandikibwa be Kasese yo obo tebaamulimba nti bwe banatta Muhindo
owa DP abantu bajja kukawa owa UPC ne bamulumba ne bamukwata n'amagye ne bamutta kati abakasese nakiyonga yali tamanyikidwa ne bagamba kati balagawe kiyonga ne bamuwa eyo ye first district kuweereza President Museveni credibility n'okusobola kuwaayo program ey'okulwanyisa gavumenti eyanyakula akalulu because ebyokulwana tokwata biringa okuwasa bw'oba toyina mediator tomuwasi omukwanaganya because bwe baba bagala kukuma omukazi omukwanaganya bw'aba credible bagamba kulungo twandibamye bano baba nsunsula nti omusajja omuyampu bwe mba nyina ono agamba kusinziira ku kitiibwa ky'omukika kyaffe omusajja ono katumuleke kati eyo tewandibadde ebijambiya biri Kasese lwa dealers FDC eyasooka kubeera Kasese ate government kanjiwe information muyige muleke kugendera mu bitabo by'abantu bye basoma muleke kugendera ku speech zino zetukola ku mitimbagano mu marking ekintu eki kyekimu na nanyini studio eno ayina kumanya hazono angata kochi aleke kulaba nti musasula musaala nkozi awuja kusemba nacho kati government ene ya NRM temanyi ono akuteki nze mukadde wange omukyali eyanzara yali ansarira olugero nga nkyali muto ngangamba nti nze ndi buleki esibo obubi butavaamu mu lubuto muno nesimutegeera wakubeera mutoto kitegeera kati bano kuwanirira NRM bebagibeezaawo ate ono oyina kumanya aleese bameka abandi kuyeekedde kyokka mu ripooti zetuyina tebazirina kyova olaba ono bwavaawo mu ngeri yonna oba anyiize n'agenda oba afudde ng'ebya bulijjo baali nabo bajja kgenda tebadda mubeera temugattaawo because temumanyi ye akuteki tuyinawo omusajja bamuyita Apollo Mabaati okugenda ku revivinga Fronasa efuuke association eyeetongodde twayina kye bayita mu basirikale disgruntled kati kyavaawo sikyakiwulira mu speech kyokka bo kati tebakimanyi bw'avaawo bajja kuba disgruntled again because tebajja kumanya abakwatiddewa olwakadde kaŋŋendekewa gabula Jackson nga tugenda mu bamasimu abamasimu enamba egenda kujjaawo mugenda kubeera nga mugiraba nammwe mutubuulire kiki ekimazeemu ennaku zino bwe ziti amaanyi era olowooza lwaki bintu byekyanga abantu si bamativu si basanyufu Jackson mugenda kukola mutya mugenda mbivaamu nze yagambye mwagala kuvaawo ate muleke ekintu omanyi wolabira gavumenti nti buli kisanja eba enafuye kwe kubeera ng'omusimbi gwekozesa gujja gweyongera okunoonya akalulu gweyongera bweyongezi kikulaga nti emabega eba ebikoze bitonotono aneyanza omanyi bagamba buli akuba owuwe akuba awumbawumba ebiseera ebisinga nzi tubadde ebbanga ddene okimanyi emyaka mingi tuli mu mbeera eno esobola okulaba nti ddala kituufu nti tutereeza NRM yaffe ekomewo nga bamuzeeyi abaaliwo abasooka bakitaffe kubanga singa obadde olowooza nti gabula wotunuulire waffe ebukomansimbi gabula gw'obadde otunuulira nga maama we yali awagira NRM ne taata we yali awagira NRM n'omwana we n'akomawo ng'ali mu kuwagira NRM kitegeeza nti NRM ebali mu busaayi kati tusobola kukkiriza nga ffe abantu ba NRM abakulidde mu NRM ne bakitaffe ne bamaama baffe NRM etambule bwetyo tujja kuvaayo era tugenda kuvaayo twogere okukuula enje okusobola okulaba nti ddala kituufu
tutuukirize ebyo ebigendererwa bya President Museveni ebyamuleese okuteekawo nti yes NRM kibiina kya byabufuzi obutaleka NRM kubanga olwaleero NRM yaliwo waliwo ey'enkya nange njagirekawo n'abaana bange naye bwemba sirina mukululo gwendese abaana bange oba nze naayogeranga kitange watali mukululo ekitegeeza omwana wange ekimwagaza NRM kwe kusobola okulaba kitange bye biki ebimwagaza NRM wetutuula wano olwaleero nempulira nga nze ntunuulira mu bantu bange bembadde ndowooza ddala sinze omukulowooza oba abantu baffe aba NRM omanyi tulina ebintu bibiri embeera eno gye tulimu oba mbeera ki ndowooza yatusobozesezza kubanga oli ogenda wali wootuula n'ogamba nti nja kwogera 5,000 abaana baffe twagendanga ku ssomero ng'omwana akuba ekikalu ng'akimanyi oyo omwana ajja kubeera munnabyabufuzi omwana agenda kubeera kiri naye bwe tutuuka ku mulembe guno gwe tutunuulirako omwana wange nandaga nti omuntu agenda mu byobufuzi oba ategeerera ekibiina ky'ebyobufuzi alina kusiba nviiri olwo omwana wange oli gwe mba ntunuulira ddala kituufu oba oli alina kumala kuvuma ayogere ebigambo ebitasobola na kuyisa mu kamwa abeere munnabyabufuzi bagenda kubeera munnabyabufuzi olwo omwana wange gwenteekamu okuzimba abeere munnabyabufuzi agenda kubeera ati bakuwadde baminisita b'oyagala ekyokumpa ku ggaali ya Honorable Kadaga bamuwadde Mama Babalanda wamusabira wano bamuwa bakuwayo baminisita kumpi nga 3-4 omu yekka ataayitamu amajambere kati yakunyiiza we tuba tulwanirira NRM President Museveni bingi abantu abafu bafa abawadde mama bagundi Babalanda n'abantu abalala be tubadde tutambula basobola okugamba nti akola obulungi n'ekyo twetaaga abantu abo okusobola okulaba nti baliwo aba NRM byabadde atambula nabo abadde wansi ku gurawundi ntunuulira Majambere erubaga we ntunuulira waliwo abantu bangi Majambere saagala mutunuulireko nnyo ng'omuntu kubanga njagala tunuulire ekizimba NRM omuntu wa NRM oyo kada wa NRM abadde atambula afunye eki wakiri ne we yali badde afuna we yali badde agamba yes tulonda ba RDCs edda bamalanga kutunuulira baga nti oyo kada wa NRM oyo RDC naye gwe otunuulira essaawa zino nga nogwotunuulidde nti mu Lubaga siinayo RDC babiri wengende bwaffe bukomansimbi nga balese constituency number teyinayo baradisi bameka nabadde tunuulira muganda wange wano permanent secretary Yunus Kakande nga agamba nti essaawa zino tewaliwo na kulonda baradisi kubanga abadde bateekayo ki kikulaga ki ekijja mu maaso nti wolaba atandise okwekuba kati waliwo abadde empapula batandise okitegedde waliwo empapula ezizikola ki enzikuwa bali mu kuteekayo ki ekyojja mu miro kizeewo ekyo nti olwaba kyojja mu miro muzeeyi kyabadde agamba ekyabasoma bateekayo naki nenankani balemeddwa okusooka okutunuulira muntu wa NRM oyo wabadde ali mu kutambula omuntu wa NRM akoledde ki kankuweyo ow'essimu omu halo ali ku KTV bana ate nkulamusiza nange bwentyo owamu ne baganda bange bamulya bisiisikwe ab'ennyala emu mbalamusiza affe tukulamusiza erinnya lyange nze Ssaalongo omwali wasse erungujja kosovu memba tuli bumukolaze okusookera ddala ow'omunyumba watuuka okuwulira ow'owabweru watuuka okuwulira ekiwunya kitegeeza ow'omunyumba aba yakiwulira dda dawa ya leero mpulidde muganda wange oli mukaaba NRM tegenda kutambulira ku bikukujju ng'abantu abajingiramu obuyingizi be bagitambuliza ku bikukujju naye gwe weebuuze ffe olaba mu ab'omu nnyumba mukaaba naye ate ffe be mukulembera kuba kati buli lw'obeerawo ng'olaba NRM etambula bubi abantu babayisa bubi abamu ab'opposition ate gwe w'NRM n'otawongera okusiigako langi enjeru kiba tekikkizibwa kuba kati dawa ya leero banazirwanako bangi mubalese mabega mutandise okuteeka abatazirwanako mubateeke ku mwanjo be balya mu President Museveni mu ngalo. Okay. Kale ompayo omulala Mr. Producer. Yes, Kingdom. Hello. Kale akade katambuli mzee Fronas sibula nali nkuyita mzee Fronas waliwo ani oyo siwe mzee Fronas mzee Matovu Fronas agamanya galiwo kali basibule musekendi otusa manya kati mukusibula nsaba gavumenti ebangula amatu
buli byogererwa ku mitimbagano gyonna babifuneeko kopi ebawa akadde ate baleke kukola enkola ey'ekigwira eno ey'ekizungu nti ono ayogedde nti bamutwale mu disciplinary ebyo nabyo biremesa bano okwogera disciplinary eya NRM because ayogedde ekituufu ebyo bijja kukanga abantu babagoba nayo oba dismissal eyo nkola ya kizungu y'okwerumaruma n'okwesuukulumya weka eyo ekome ate President Museveni muwa bubaka ye olukiiko alufunye leero feesi eriwo yeemu olw'enkya feesi eriwo yeemu oluddako feesi eriwo abalala tebaliimu zino miliyoni NRM yamuwa lipooti nti voters na members be balina miliyoni 14 kati miliyoni 14 yoyo omu gw'okiika nayo olunaku Gabula Siibula balabi baffe abaganda baffe mwebale nnyo okusobola okulaba nti muzze ne mutwala obudde bwammwe ne mutuwuliriza mukama wange mwebale nnyo ebiseera ebisinga nti abaganda bagamba nti etasiima ebulaajiwa mwebale okutuwa obudde buno okusobola okulaba ddala tujja wano okuzimba eggwanga mikwano gyange ab'ebukomansimbi mbaagala nnyo nti mwebale mugende mulime omusana gutandise okwaka twagala kusambula ebijanjaalo na buli kimu baganda bange ab'erubaga n'abana Uganda abantu banga NRM mbagamba nti njagala tubeere bumu tutambuze NRM wali owakyamu tulina okugigogola gwowa oli wa NRM nga osirise ng'oli awo ekitegeeza NRM gwoyagala ogitebeerako ki ettaka twagala tutambuze NRM oyo olwaleero n'eyenkya n'omwana waffe agisangewo mukama katonda abampeera omukisa okungubaga kwa ddi mwami Kajubi akuweereze bannamawulire olwaleero era tuli mu nteekateeka tugenda mutegeeza tugenda ku miitinga abakulembeze tuli mu kumiitinga abakulembeze ebiseera abagenda okugula enku abagenda okusiba ebintu tugenda kusibira ddala wiiki eno tugenda kuba tubategeeza mwera bannange tetujja kusukako wano kwatagana olunaku olw'enkya